Mukama yebazibwe kulamusiza mukwano gwange. Njagala okugabanako naawe leero ekigambo ekiyitibwa Jubilee. Ennaku z'omwezi olwaleero nga neka? Ennaku z'omwezi olwaleero nga 3 ziri mmeka olwaleero? Ennaku z'omwezi ziri mmeka olwaleero? Ennaku z'omwezi ziri 3 ogw'omukaaga. Mu Bungereza bajaguza buli mwaka gwa 2012 mu Bungereza bajaguza Jubilee ya Nnaabakyala wa Bungereza kuba yagenda ku bufuzi mu mwaka gwa 52 amazeeko emyaka 6. Jubilee oluvannyuma lw'emyaka 6 abantu bajaguza Jubilee. Jubilee si ky'Abangereza. Jubilee kigambo kyava wano mu Bayibuli era Katonda yali yakituka okujaguza Jubilee. Agamba bw'ate mu ssuula eya 26 essuula eya 25 mu kitabo eky'Abaleevi agamba nti bw'otandikira ddala wano ku lunyiriri olusooka agamba nti mu mwaka Mukama n'agamba Musa ku lusozi Sinaayi ng'amugamba nti agamba abaana ba Isirayiri nti bwe munaatuuka mu nsi gye mbasindiseemu era gye mbawadde then you shall keep munaakuumanga Sabbiiti era emyaka 6 munaasiganga ne mulya n'okukungula munaakungulanga emyaka 7 oba omwaka ogw'omusanvu munaabanga ettaka neriwummulamu wanaabangawo ekiwummulo kunaabanga kuwummula ery'ettaka. Olunyiriri lw'e11 n'agamba nti mu mwaka gwa 15 ettaka linaawummulanga enaabanga Jubilee eri mmwe era temujja kusiringanga era temujjanga kulimanga mujja kulyanga ebyo ebinaaba byekuzizanga temukungula na kintu kyonna era omwaka guno ogwa Jubilee gujja kubanga mutukuvu nga mulya ettaka ebirime biba bibazizza era mu mwaka guno ogwa Jubilee buli muntu anaddizibwanga oba anaddizibwanga omugabo gwe. Omwaka guno gwa Jubilee, omwaka ogwa Jubilee buli muntu anaddizibwanga omugabo gwe. Bayibuli nno etulaze nti mu mwaka ogwa Jubilee mwabangamu okufuna ebyo byonna byetugambye, naye leero njagala okusomesa ku Kristo nga Jubilee yaffe. Kristo ye Jubilee, ffe abalokole abakkiriza Kristo ye Jubilee. Jubilee yaffe ye Kristo. Kristo yali Jubilee yaffe kubanga Bayibuli egamba nti luli mu bbanga luli nga Kristo tannajja tugambe tulalinga abaali mu busibe nga tuli mu bufuzi nga tuli mu buddu kubanga Jubilee yajjanga okuleeta ababadde bakulusanyizibwa okubawa eddembe, ettaka ly'obadde okulusanya lifune eddembe, ababadde bakulusanyizibwa ng'abaddu nga mu Jubilee bafuna eddembe. Mu Isirayiri baafuuwanga ekkondeere era Bayibuli ogenda ng'osoma wano gamba nti bajja kufuuwanga and you shall consecrate the 15th year and proclaim liberty nga mulangirira eddembe mulangirira eddembe. Baafuuwanga omukondeere nga bagamba Jubilee eri buli omu, Jubilee buli omu addizibwa omugabo gwe abadde balina. Kati Jubilee baafuuwanga ng'omuddu amanya abeera yapaakinze dde ebitabo bye aba yapaakinze dde emigugu gye agamba bw'awulira ekkondeere ekiro mu ttumbi kusandooza nga mukaaga agamba bugambi mukama we boss hasta la vista tunalabagana ngenze nkukoledde emyaka egiweze 6 ngenze. Jubilee ng'akoze eki ng'agenda ng'olwo Jubilee amaze okukola ki myaka wakuwummula. Kati kino kyekyaliwo Kristo bwe yajja kufa Kristo n'abeerawo kubanga twali mu budde obw'ekibi nga mu kutulugunyizibwa nga tetulina kiwummulo nga tetulina Sabbath nga tetulina kiwummulo. Kati Kristo n'ajja. Kristo bw'ajja n'akola ki n'atuwa ekiwummulo ne tufuna ekiwummulo ne tufuna Jubilee. Bayibuli ekulaga nti ekyalaga akabonero ako Bayibuli ega nti Kristo mu kufa kwa Kristo okulaga nti yali ye yennyini ekyali kitwawulawo okututeerawo omuziziko ne Katonda. Agamba nti ejjigi oba kateni yali eyawulawo abantu we baakomanga ne Katonda ng'abeera eri awatukuvu w'awatukuvu. Kitimbe ekyo kibulangiti ekyo ne kiyuzibwa mbe ekintu kyali kinene nnyo fuuti nga 3 naye ne bakiyuzaamu okuva eri waggulu okulaga nti
si muntu yakikoze okujja amaanyi ga Katonda okulaga nti kusonyiwa ate kyali kigumu nnyo nga kiringa kyakolebwa mu maliba ne kiyuzibwawo ne kijjibwawo. Kati jubiri ne tufuna jubiri kuba olwo twafuna jubiri. Enjawulo ya jubiri n'abakyala wa Bungereza oba abantu abalala bonna z'owulira Diamond Jubilee, Silver Jubilee nti zo za kaseera buseera, naye jubiri gye twafuna mu Yesu Kristo jubiri etaggwaawo, jubiri eya ddala. Jubiri eya ddala bw'oyingira n'okkiriza Yesu Kristo oba ofunye jubiri eya ddala, jubiri etali ya kaseera buseera, oba oyingidde mu kijaguzo mu kuwummula okwa ddala. Enjawulo kati bw'oyingira mu jubiri, njagala kugabana naawe ebintu mu ddakiika ebintu nga bina. Mu jubiri oddizibwa, akansooke nkoze, mu jubiri ofuuka wa ddembe. Jubiri gye twayingiramu mu Yesu Kristo wafuuka owa ddembe. Ekyokubiri, jubiri bwe yajjanga ng'alangirira nti ababadde abasibe, ababadde abaddu muteebwe mufuuke abaddembe. Jubiri eyaffe Yesu Kristo gye yatuwa ye yatujja mu kuva mu Mukama waffe yali atufugisa obubi, atufugisa effujjo sitaani, n'atuuta ne tufuuka baddembe. Namba 2, jubiri amabwe yatuuka nga amabanja nga tegasasunga oba obadde obanjibwa nga gakusonyiiribbwa. Yesu Kristo ye jubiri bwe yatuuka, olw'okuba Yesu Kristo jubiri yaffe, bw'ogiyingiramu amabanja g'obadde olina ebibi byo nga bikusonyiibwa, ge amabanja nga gakusasulibwa. Kristo yali jubiri yaffe, era omuntu yenna amukkiriza amabanja ge ag'ebibi bye nga gamusonyiibwa. Omuntu yenna amukkiriza abadde afugibwa obuddwa, atulugunyizibwa ne sitaani amufuga obuddwa, emizimu biki. Bw'oyingira mu jubiri ya Kristo ng'ofunye eddembe, ng'ofuuse wa ddembe. Ekyokusatu, bw'oyingira mu jubiri kyekibaawo, bw'oyingira mu jubiri ofuna okwongezebwa. Bayibuli egamba nti abo n'abalina, each of you shall return to his possession and each of you shall return to his family. Oddayo mu famire yo ey'obwakatonda, gy'emirembe gyo, oddayo kubanga abantu tuli mu famire ya Katonda. Bw'ofuna mu jubiri eno ye Yesu Kristo, bw'omuyingiramu oddizibwayo, oddayo eri mu Katonda. Enkolaganayo ne Katonda nebeera ng'eteredde. John 1:12, abo bonna abamukkiriza bafuuka abaana ba Katonda. Abo bonna abamukkiriza yabawa olukusa okufuuka abaana ba Katonda. Bw'oyingira mu jubiri ye oba ofuuse omwana wa Katonda, oddizibwayo. Olunyiriri olw'10 Abaleevi 25:10 bw'aba asembayo agambye nti you shall return to your family, oddizibwayo eri famire yo. Omwaka ogw'15 egunaalangirwanga nga jubiri, era tolima, temujja kulima, temujja kungula. Kitegeeza nti bw'oyingira mu jubiri ya Yesu Kristo, okufuba n'okukakaalukana kw'obadde okozesa unwanted okola n'ebitakkirizibwa kuba kuwedde. Okufuba kwonna kw'obadde okolera mu maanyi go, okukaalukana mu maanyi go, awo we kukoma. Ekyokusatu, ensonga oba eyokuna, ndoze ne bayakuna, eyokuna ebeera bweti, kansome wano 26 olunyiriri olw'10, 26 olunyiriri olw'5 agamba nti n'amaterekero gammwe ganaayongerayongeranga, munaalyanga emmere nga naye teggwaawo, ng'eyongera bwongeza, ate munaabeeranga mu nsi nga muli baddembe, gy'emirembe. Era n'okweyongezebwa kweyongezebwa. Abaana ba Katonda bw'olokoka waliwo ekintu tetumanyi na kikituusa, naye obulamu bwaffe bukyuka ne tutandika okweyongerayongera nga tweyongerako value, nga tubeera nga tweyongerako value. Ne bagamba nti gundi oyo okuva lwe yalokoka yatandika okukyuka, kubanga wayingira mu jubiri ya Katonda otandika okukyuka, nga naye si okukyuka okudda mu bubi. Era abantu abamu kye bava bataagala bantu baabwe kulokoka, kubanga bajja kulekeraawo okukola agayisayisa ge babadde baagala. Omuwala oyo alokose ku kyalo abadde malaaya nga tumwendako, katujja kuba tetukyamwendako. Omuvubuka oyo alokose ku kyalo tubadde tumukozesa okubba, tubadde tumukozesa okutunyaga. Abalokole nabo baatujjirira, kubanga baba bamanyi nti tebakyaddamu okukozesa mu nkozesa gye badde bakozesa, kubanga jubiri oyongezebwako muwendo, okyuka n'oterezebwa. Ayayisa alina amagezi n'otandika okufuna amagezi agakola. Kyebava balaba